Asoko tubiro ku basajja abanene mu Gomba juzi nalaba ennaku ezo omukulu Salongo Semata yagenda n'ajoga Gombe yo ku speakide manyi gali manji oba waliyo nalisinza kubulayo first of all nkulisayo mwenna abali ku kogwa omukolo twali Gombe ku standard Gombe standard is also a junior school, Gombe standard junior school yali koze MDD Corona ku twagenda ne mukama waffe nga manyagida live tuli bakozi ba mukulu oba tuli baana be tuli bantu be Semata munagomba mulekwa twagenda Gombe Butambala wali omukolo nga ye guest of honor mu bantu bonna abalio the guy I can't imagine wamulabe nyambala je yambala ndawange soko nyonyole nange mbanyonyole omusajja kuba wina classic ye bambi ya fuluma ebyaddala guy mu luzungu bagamba ati he got out ya fuluma last man ya yambala umuyaye ya nyuma nataka ko shades about shade I don't know abazaza sete meka nga tuvude ku kikumba the guy yatambula neba bunoga nti ntambudde mu n'abantu bange yaleta empologoma ze city yaleta empologoma ezaddala ezimalayo nalabako nsoko okwebaza onalebo kasibante sajja bayina amaanyi nalaba Pastor Siraje ove bombo olunyajja n'omuntu we abasaba twagala okutwogezaako enewe n'abasajja baamalayo owawaaka ye bannange ng'erinnya waawaaka ku netiwaaka nawe olumuka netiwaaka kasula sigino naye leero yaleeta sigino ngeri mu 5G the guy was everyone on that party or on that day was I can't imagine guys bayambala abayeyi banyuma kika twatuka Gombe by Samsanvu mbera yali okalaka kuba ko katonya omukisa twatambula nago era omukolo basanyuka nnyo batwaniza manyi nga twakayingira tuti ku gate mpulira bandi nesumulula omusajja yingirira mu bandi ngekube tabu ngibura kwasa matune mbuza Uganda police je bapangisiza what this bandi yakuba paka mu kisaawe toka mu kisaawe kyona ne kicyankalana just not buli omwe yali ayimirira no mwana muto naduka omugenyo mukulu aze baje balayo ku mpologoma ye Gomba when talk about this guy tufunamo komunda muri abantu muwanye nnyo abatukenenga guy byakola byebyo yaddala. And then aboyamalo tuke nkuba netonya sente kateka yabange bit disorganizing bwam lwate soka ntupalaga ku kapitambika ngo mukuru atuka bwati kati ekyo kyebalabe ekyo ekyo kyoli mukulaba ekyo kyolaba ku screen ekitambo kyoli mukulaba awo mukuru nga atuka bamugulira olabe ngataonge kati zebe yafuluma bwati na ulo kigambo ekyogola wala kinayoga kyali kimusalo ngo bakube Salongo bakube kuba bisawe you know the guy are getting out abamwanirizaako bana bamuwadde hagagwo biki akavimba akajiza akamba that atanzo kutambula ngera bamanyi omugenyo mukulu buhabi baya katubula mu ntebe watu be papa nyini somero amwaniriza akuddewo motoka ayingidde atuse ku mukolo wennyini mukolo gutambudde abana atanzo kumuwachi kumuwa about the entertainment ebyagenda maaso limba luganga luyimbiddwa tugenze ku Buganda enteekateeka etandise mu butongole bagiguddewo teekateeka mu kutandika mu butongole omukolo tugenze mu ssaawa y'okusala max biki essomero litandise okupresentinga byetaaga kubanga ko olunaku waliwo n'okusondera dining bagiyita dining room yali awo etambula kusondera essomero kizimbe kuba essomero lyali lijjiriddwako n'ekisulo kyalyo de kwogwo omukulu omanyi nti omukulu bamuyimbira n'oluyimba ya nawulira oluyimba
bawaana omukulu empana gye bamwanamu ku extent egamba nti yayo kyessomero balina fize bakola awo nti olumbe oba lwali oba bagwa eddalu oba semata awangaala abaana bawaana semata nemulaba nga ataddeko kasimayiro akoze bw'ati ajjemu ekkooti akubye white ogamba yoyoyoyo neŋamba yoyoyoyo akuba ebisaawe ne Saalongo Semata muganda wange olumu genda tussa kati Saalongo akaddeko akokwogera ensonga erimu matter of English oba yagipakeginga ate muganda wange. I would like to take this pleasure to recognize the presence of the members of the school management committee, the members of directors council, members of the PTA, tradition, religious, and the community leaders, teaching and non-teaching staff, the prefects body, parents, the students, fraternity, ladies and gentlemen. I'm by names of Saalongo Semata Munagomba, Salim Mugisha. Akazungu akabuli. Mwekali baba. Omusajja gya akazungu. Nembuzo batebitendwa yakawandiise. Kanaawe. Omusajja amanyi oluzungu. Omusajja akuba oluzungu agamba ati mbu I'm also a parent here. Kati kaza namanyi oluzungu parent. Parent abadde agamba atya? Parent you know, guest of honor, of course. Tukwadde respect tukwadde. Neka taka parent yako yareja mbonze muzadde olugezigeze. Ne galubindi zenno. Mbonza muzadde najja n'olugezigeze. Naye yankola bw'ati nansesepula nanzikakkanya. Okwepaaka kwange n'enkukomya. Kitegeeza mukazi amanyi ekyo kukola. So n'olw'ensonga eyo Madamu Kamulali wamu n'abasomesa wano abantu bonna bali wano bokola nabo bonna basinga mikwano gyange. Mwebaze yatwalawo ka respect okugenda eri Madamu Kamulali. Nanti omukyalo nalina bwanyiga oba anyiga atya bwalina bwanyiga abazadde. Alina bwanyiga abazadde. Onyiga atya baba. Tulambuli tukimubuuze. Amala okupakeginga onaleba Ndahiro ajja dola. Wawaka. Basebo ne banyabo yenze Ndahiro Albert. Owawaka omwana w'eggomba lijja n'ezimba kubanga abantu beebutambala mukimanyi bulungi omulirano gwokya mmeka gwokya bbiri toyinza kwawula butambala kuki ku ggomba esatu kitundu engalo ez'amaanyi zino sinza 10 dola 10 zivaako emitwalo 38 kati ensawa 35 gyemitwalo 35 si ekyo kati yoweko egomba si kyekyo. Thank you so much. Esawa eribe tumise banda butambala mwenda basebo ne banyawa mujjanga gomba si bagula ensawo za sementi ku nsonga eri gye baliko naye kubadde nti ensonga ekyali nnene naye onalebo ye yagamba nti tofali ankanjira ndireka era naye bafunangawo akadde nga omwaka guli gutuuse Gomba bave butambala bagende Gomba simanyi yali ategeeza ko olunaku n'omukulu naye n'abaako embeera gy'ateekawo upkeep we wa lukaaga sente kabakanyi milioni ziba dola lukago lwa dola zibanga milioni 2 mu emitwalo egigwagwamu emitinitini. Upkeep we yamugabira awo upkeep era ndowooza waliwo abamu abatakitegeera olukaago olwo ze milioni 2. Naye kamubawe kubanga amagambyo gaba kiki tugyemu obuwale obuweereza director nabo buli muzungu ng'omukulu bwakoze mawa upkeep wange kubanza ebyokuzona mbadde sibimanyi bino ebyokuzimba. This is $600
equivalent to 2.2 million Uganda shilling. Walala. What do we go say yaziwayo bwe just oba zinaza somero bazikolezita naye yazikola ki naye yali basagulira mu maaso awo alisagula bamu ku banene mu government ne babayisaamu k'eggaali ne babako engeri gye babalabamu so omukolo ogwo bwe gute bwe gwatambula ekyaddako ekyo mu kitege kyali ku kibira kuba twaleka jjukira twavaayo nga ebya ssava biteekeddwa era bwe twayitayo okulya okumanya n'okunywa byali birala era olugendo olwo olw'eggomba butambala bwetyo bwe lwatambula manya olugendo luno lusabiddwa nnyo mutabani waffe oba mukwano gwaffe one of our best Kibuka Brian from USA ng'akaya nabuuza lwaki temutuwa kavidi yako ssebo w'ekitiibwa yayiro olugendo bwe lwali olugambo ndukuteereddewo wano kwagidde live n'abalamu n'abali balwetaaga olugendo lwali olw'eggoma nga Semata ye guest of honor ku Gombe Standard Junior School eGombe Butambala yembeera bwe yali ssebo Ndawe yange gwalaba otya gendo lwali luwanvula kubantu obudde tulina butini nebe tuna tufunye obudde obutuufu tujja batemera kimu ku kimu naye nga kyensinga okumanya omukulu yakigala kwolu byonna yabikola kubanze waliwo ebintu binaliment tagenda bikola kuba yasooka n'avaayo ng'agaba sente balayini ng'abaana bangi ne ngamba kamulinde mulabe zina omukulu yagaba sente n'amalola awundi n'agenda ku mutabani wono naluka mukuba sente n'amukuba nenga tagwamu n'agenda n'abayitamu n'amukuba olawundi ey'okubiri basente namukuba sente nengamba by the way nekyakyenala ku mukolo nsi guy tayagadde kugenda abenga talina kyalese mabega aleseewo omukululo atreat like asomesezza omwana n'omwana akoze taata byalina okukola omwana bwe kituuka ku about splashing money oba okugaba teye scam yakabukisi mu kooti kya Doni Alif nze muyitanga munakampala yanafu ya nyawa kale kuba kwagida live olugendo lwali luwanvu nnyo naye tukyali kwagida live sitoje tudwa kukuba tugenda bete y'omukulu Albert Ndahiro wa wakanga agenze ku chaddeke kanoni mukatale nkambi ne mukataha tusoke ya nkambi ya mukatale enkambi yo tugenda bete yo mukatale ngo mukulu achaddeko mukatale ate naye mujja mutegeera mulalamu abaana bawandayiro agabannange oba adayo akanana abatya sibitegeera abakuba ekiwoowo magida ow'obutungulu ow'ennyaanya ow'amenvu naye nga kiraga nti muntu w'abantu ku ground kwali abamwaniza mu bitibwa eby'ekitalo era Ndahiro oba naye tumuyise lumu obudde tewali tujja kumwogerako olulala mwebale kuba kwagida live eddoboozi ly'eggomba as usual with the best first online TV in Gomba mwebale nnyo basubscribe abaffe mwebale nnyo abatuwazi likes abatuwa views tubebaza temujjanga okwo mwongere okubeerako mutegeze n'abalala mwongere okukola more shares we love you this is like the live ngala ngo tumira Slim Baby Slim Baby Slim bata tukutumiddeko sinzira kati omanyi Nansana erinnya ndyerabira naye Nansana awo bata the boss kutumiddeko eno magenyizo tumira amangu n'embiro namwe nababeerako Agi Princess from Dubai Aida D n'abalala mwenna ababeerako topiravu n'abadagana nyiga kya tekinyiga kyekya banna sinikireeyo kale bannaye tukyaliko genda bakutumbula mu katini kifaanyi tukireso nga kiscreeninga mukolo nga bwe gwali nga musajja empologoma y'eggomba egezaako kubeera ng'ettanya ku mukolo ogwo gwa Standard Junior School we looking up kwe tuli tembera ko musabira for them like everything will be right. Thank you. Bye bye.